What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Where are you branched? Did you branch off to it? Wait one. Tikiriyo musumba era njagala mukama mpa oguli kwebibala. Ogwende ko mpolira ngukoye. Olina omuti gwoliko ne ogukoye? Tegulina bibala? Tegulina. Naye gwogwagala? Atakwagala omuntu atakwagala kitegeeza ki? Nange tanjaga nange namukyawo. Twaliza muli okyamwagala. Talina kyakuyamba? Talina musumba. Nga n'obwo obugundi bwa matu ye yabuguze musajja watu. Nja kubwesibako. Tamanyi nejje bwava. Bwavaawa. Mbuuliraako. Siri mukwano gwo. Kyokeramu mugende ne pasayiga ayagala ebyonoonese. Mbuuliraako wamma. Siri mukwano gwo. Nakoowa engambo. Wanki? Wakowa ki? Mbu yakowa ki? Enki? Yakowa engambo. Yono si ono olulala w'engatto. Omusirikale gwe yawengatto. Owaye omusirikale yali azeemu okuwa ku ngatto. Mbuuliraako. Siri mukwano gwo. Nedda musumba. Munnange. Kazi munnange. God bless you. Genda mukama kuwa muti oguliko ebibala. Mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalezi. What is it that you cannot forget in your life? Jowakyama wasanga muti mukalu. Nasanga mukalu. Kubanga nina abaana neyamba zeka. Mbaliisa mbasomesa. Oli tanyamba wadde. Genda mukama kuwa muti oguliko ebibala mu linnya lya Yesu. Musumba, nze ekizibu kyange enjala. Wanki? Fuba. Ekizibu kyange enjala, musumba nkoye enjala. Nkoye enjala taata. Tita wange tanjagala, njulira okufa. Musumba nkoye enjala. Kino kintu kyanyina kindi mu kifuba kiŋŋaana okukola musumba nkikoye. Njagala toto nteekeko empeta. Mwana mu kifuba ndabe nti kimpaamu. Kuba taata nnumiddwa enjala. Kati tonalya. Tinnalya n'akamu taata. Mama w'ekkanisa aliwa? Ayambuse Nakisozi. Bagenda kukuwayo emitwalo 5 ofune ekyokulya. Neyanziza nnyo neyanzeega. Omuntu bwankabira enjala mmanyi bweruma. What is it that you cannot forget in your life? Wakyama ku muti mukalu. Did you branch off oba wasangayo ebibala? Musumba nali mmanyi nti omuti guliko ebibala naye netomera. Watomera? Natomera gwayiika empumbu. Nga walaba? Nalaba musumba kubanga nali ngusuubira nti gwe muti gwendaba oguliko ebibala naye netomera simanyi oba lwaki. Ate oyo mukadde naye yandibanga yakyama wali omuti omuka muleete baba naye alabika yakyama wakalu. Owaayi gyewakyama omuti mukalu oba gwaliko ebibala? Kati mponi ono gwe njagala okwogera. Wanki? N'obujulizi. Sebo musumba nsanyusa okulaba. Kale. Ate era nga nkwebaza nnyo kubanga bye wankolera byali birungi. Wankolera eby'amagero kubanga olumbe lwali lunzita, olumbe n'olumponya nirunvaako. Naye ye omusajja yagaana okunvaako ne mukazi we bandoga bulozi. Kati nina ekintu kikino kintambula mu mukono muno ne mu maviivi. Omusajja yo kyamwagala? Omusajja okyamwagala?
Ani oyo nedda oyo si musajja wange. owuwali luddawa? Namwandu. Oli namwandu? Ndi mu kabanja kange kapoloti. Oli bw'omuweka? Wanje sebo. Mukama aleeta omuntu. Bali baagala kunzita busimbu batwale kabanja kange. Abo bigenda kubaddira naye wandyagadde Mukama akuwa omusajja? Ate ne kwegamba n'akasiba mbonemu katunda. Kyembuuza, wandyagadde Mukama akuwa omusajja? Wandyagadde Mukama akuwa omusajja microphone? Kakati ono tunakwata kati. Nze omukadde gwe tondaba ne wefaanana. Maama tontiisatiisa, okyalimu embaga. Saagala abasajja. Okyalimu embaga naawe. Saagala. Oli mwana muto. Kakati nze njagala kutunda akabanja kange nkave muviire. Genda Mukama aleeta abaguzi mu linnya lya Yesu. God bless you. Kakati omusajja okyamwagala? Musumba omusajja wange nkyamwagala naye omusajja mwenzi nnyo simanyi kyamukolera. Genda Mukama akuwa omuti oguliko ebibala mu linnya lya Yesu. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Musumba omusajja yansanga mu kkubo n'anfunisa olubuto we naddayo ewaka bwe nekyangirako ne bantwala ebutabika ndi ku Makerenda. Yakusanga mu kkubo? Yansanga mu kkubo n'ankozesa ebyabakyala kati ndoba sigenda mu nsonga. Kyaggwerawo mu kkubo? Mwabikolera mu kkubo? Mu mmotoka ye yalina emmotoka. Omumanyi? Yali wa bbulaaka saamumanya nange oba bansindikira kizimu simanyi. Wasigala okyamwagala? Kati yakukwata lwampaka n'akuyingiza mu mmotoka oba nawe wayingira oyagala? Yanteeka lwampaka mu mmotoka nali mbuulira kigambo kya Katonda naye nange natomera omusajja omwe. Yemwe abalokola b'oku kkubo? Wangi? Wali obuulira njiri ya ku kkubo? Ya Katonda. Wali sayidi ki? Nali sayidi za Wakakanda okubbiri. Bwali kiro? Bwali misana. N'akuyingiza mu mmotoka emisana? N'antwala ejjinja eyo ne baŋŋamba toddamu kutambula mu kkubo wekka abasajja bajja kukusalako omutwe. Yakusika atya? Yakuyita n'ojja ku mmotoka wakola otya? Nakuba enduulu ng'ayagala kuntuga bulago. Kati wayingira otya emmotoka? Yansika yali ayambadde kamakisi. Akasi? N'akuteeka mu mmotoka? Kati wafuna olubuto oba tewafuna? Simanyi kubeera sigenda mu piriyodi nfuna amabeere buli lunaku nninga ayonsa omwana. Ennaku eno bannaayi olifa okyerabidde mwana wange? Wangi? Ekyo olifa okyerabidde? Ye nedda. Tolikyerabira? Genda Mukama abizeeyo mu linnya lya Yesu. Genda otereere. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Tubuuza kiri mu ddiiro naawe ali ku ABS TV. The question is even you that's on ABS. Gye wakyama? Where you branched off to? Wakyama ku muti mukalu? Branch off to a dry tree? Oba wakyama ku muti oguliko ebibala? Owaayi? Wakyama ku muti mukalu? Did you go to a dry tree? Pastor. Wangi? Ogwange si muti. Wabula kiti. Ddamu mpulire. Say it again. Ogwange si muti mukalu. Wabula kiti. Kikalu. Ekiti ekyakala. Oba kibaawo? Ekibaawo kitema n'okijjamu enku. Naye kiri n'enku tezivaamu? N'enkuyege zikitya. Ate ogwo guba gufuuse kirala. N'enkuyege zikola zitya? Enkuyege ezandikiridde kizisuule wansi. Nazo zikitya? Ndowooza zigamba bannange kino kiki? Sumulula emboozi. Open up. Pastor natuuka nga nfumbirwa omusajja oyo nga ndi muto. Ne muzaalamu omwana. Naye nakola loosi empya n'enkadde.
Kogamba wagenda okusubula endiboota eyamasatu wasanga ya buleega nedda salonda ya buleega mfo kyolonda nnika baba nalonda kiri ekika pasta nakola loosi eri loosi tezikwawo simanyi sumulula emboozi naye nengenda mbeera naye nemufumbirwa netuzimba pasta netubeera ne poloti nakola obwa DJ ebyuma nga nze ngenda n'akabuto kange nenkuba obwa DJ nentuula ku mixer ne mixing ludawa pasta bayitayo kiwologoma wa saidi z'ekira Bulindo eyo ku kiwologoma nga gye mukubira obwa DJ ng'oli watuyita ku mikolo nga mugamba ogenda n'akabuto k'omukazi wattu tofaayo nga ngenda mixing akuba naye yafuna omusege baba guli gwajja simanyi ngenda gujjawo ntya yani omusajja bamuyita Jingo Jackson mubeerawa tubeera eyo yennyini Bulindo naye kati yavaayo ye nadda ewalala n'agenda n'ogwo omusege kyokka yali mukwano gwange empuuta eyo yani manyiko lya maama siiti ebirala saagala mmanya omusege ogwo nyabula gwasuulawo omwana waagwo okumanya nga musege n'agenda n'ayingirira obufumbo bw'atayinaamu mwana empuuta eyo kiri kiddiba kyansala temuli mazzi naye abalokole bayiga bebigambo mubijjawa oba ebigambo mubijjawa otyo kyansala bweziba nemmere tejja bweziba nku n'emmere tejja ekona nefuuka bulaka n'obula ne woogikwatira omusajja okyamwagala mwagala naye nabalumba nembagunda faino n'okuba empuuta ezo nabakuba omusajja kabula kata mmutte sha twaliza muni naawe olina amaanyi agakuba omusajja pasta maama kwolompa nawanvuwa n'omusirikale nantya mu bumpi bwo wawanvuwa nawanvuwa kuba nali ku mulimu nga nkola ne bankubira essimu ne baŋŋamba maama tulabye bbaawo ne mama sikonze ki ne mbuuka ekikomera n'engwa ebweru wali mu kikomera nenziruka luddawo ekira ewake wamwe ewa boosi wange lwaki tuwayita mu geto olyoka obuuka ekikomera nga tebakkiriza ate nga ndi ku kyokya nga kinjokya kyendiko nga tebakukkiriza kufuluma ate ng'olina ekikwokya ekikujja tolwaza nebinsobera n'obuuka ekikomera nengena nembalumba netulwana kogamba gwe ku musajja owanvuwa pasita omusajja nali mwagala naye nga nekyansukkako mukwano gwange nayagala bbaawo ate bba wange nalekawo nze mbadde ŋŋamba nti mukwano gwo akubeererawo mu buli kimu kyonna naawe yakubeererawo ku musajja babeerawo musumba lwaki bikoma eri bbali nkusanze mu kkuba oli mukwano gwa ku musajja nedda awo tetukwatagana kyano temusheyalinga awo maama biba byonoonese kati omusajja ali luddawa gyali ne kati namukubidde essimu yanjasamidde mbw agenze kukola talina budde bwange kati waba akwasamidde basa njagala nange nanfaako olinga amusuudi nange njagala nkola ebyoli byamukola ye wamukubira essimu adduka mangu ewange womukubira essimu ayagala bwolwaza omwana amukubira essimu alo jangu okima omwana omutwalire mujjawe ebyawweya ye yamuzaala njagala olumukubira essimu ngaddukirawo misinde kwata ssente genda ojjanjaba omwana muyite Colin yogera ku kyoyagala kyonna Jingo Jackson yonna gy'oli nkwetaaga mangu nkimanyi ondaba seetaaga nakumanya oba ondaba oba tondaba nkugambye yangu wambirombiro
yonna na buli kimu kyalina ekyange addanga bw'ali mulamba saagala wa kitundu ow'ekitundu simutwala. Oyagala akomewo nga muki? Njagala nga mulamba. Ow'ekitundu tomutwala? Ow'ekitundu bebi saagala nnoonya omulala. Waliwo ajjanga wa kitundu? Atya? Ajjanga bannange. Ajja amuleka n'emikono gye baagirya ebulala ebyokulya babirya dda kwega. Kati omwagala nga mulamba? Mwagala gye bwe biba bibala bijje nga bikunkumukanga nange mbirabako nnonda bironde nti genda Mukama akomyewo omusajja wo mu linnya lya Yesu. God bless you. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro